Mulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Arua yabadde wezeza millimeters 46 n'obutundutundu 6, Soroti millimeters 3 n'obutundu 2, so ng'ate yo mu Tororo weze milimita 1 n'akatundu 1. Enkuba etonnye oluvannyuma lw'essaawa 3 ez'okumakya mu bitundu ebyo eby'e Kampala, Jinja n'Entebbe. Tujja gikutuusaako mu alipoota yaffe y'olunaku lw'enkya. Bwe tutuulira ku bifaananyi ebyo bikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukubo gw'enkuba gusimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa, omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okukosa n'ebyo ebiri mu bukiikakkono era nga ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu, so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 mu kitundu ekyo eky'e Moroto. Kampala, Jinja n'Entebbe tusuubira ebbugumu kutuuka ku degrees 25, so ng'ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi ne Amsterdam tusuubirayo enkuba okutonnya, so ng'ate yo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu lya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 45. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Nze Lubega Michael.